tukusanga oli wakananga ebitegi kubanga tomanyi bigenda kubaako bwe bikolaki ani amanyi ekigenda okubeera ku bulamu omwezi gumu ogujja mu maaso. Sulemaani n'atugamba nti ensi bwetyo bwetukola ng'ekyennyanja bwe kigwa mu katimba nga tekyakedde nga kimanyi kinagwa mu katimba k'omuvubi akitte. N'omwana w'omuntu bw'atyo bw'ali ku ki ebintu ebisinga bimuggwako bugwi nga takola ki. Neneggulire lyennalabye ery'omuwala eyayagala omuvubuka ne baagalana nnyo ne bukeera enkya n'alabayo omulala ono olwamukyaye okishoni yabadde n'emu yakumutta n'amutta. Ono omwana teyamanya nti omuntu gw'ayagadde yalimutta kubanga n'ennyimba ze yayimbanga tezaalimu kufa. Yagambanga ono ye bulamu bwange gwe mutima gwange ge maanyi gange gwafuuse okufaako. Nze ate nnyumirwa kati gwali wano kubanga owulidde ekyo togenda funa ng'oyagala kubanga awulidde waliwo eyafiiriddemu kwagala. Bameka abafudde nga bazaala wakoma ozaala. Obulamu bwibuto bwe butambula omusana gwaka ne guggwayo enkuba n'etonya n'ekya tuwalanibwa twagalibwa. Kati olano wetutudde wano waliwo abantu kati General Wuyi ava Nateete ekkanisa lyaweerezaamu erikazo ompulira kyenjogera. Ababaaba bava ku musimu kalazi we basabira bali eno wansi. Katonda omulungi yebazwe. Wano mu katundu ke tulimu mu bigere 14 tewali asabira wala ate mikwalo gyange nnyo. Ndozotegere byenjogera. Enjiri ebanyumira era bagiwulira era bagwa buli omu agamba enjiri yaleero enjumye. Waliwo awo omukyala omu babiyita musawo mukwano gwange ye enjiri yagiwulira buli ebeerawo era olwo bagimalizanga gamba wabula leero tusomye mu kitabo kino nga n'ekitabo yakiwandiise n'akabapula akalina enjiri obwedda agiwulira tetulangako mu saavisi yawali.